Nawo sizira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde nnyo ofiiridde olazza n'okusoomoozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nnyina Aji Taminwa Mulwanyi Muhammad yamyuka pulezidenti wa Common Man's Party mu bitundu bya Eastern Region. Tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero, tugenda kusinga kwetoolera ddala ku nsonga eziriwo zino eza search mu maka ga abadde Speaker Parliamentary 11 amaka ge Nakasero ag'Ekigo ag'Ekigulu ag'Bukedia ag'Ebuyenda ag'Entinda olwo yagambye amaka ng'azimbye manja tali musajja nti abadde agaba ebiyungu awo gonna obadde oyagala gaki aje agenda sooka kubuuze twatandika okwogera ebigambo agibuuza abantu. Assalamu alaikum tullahi wa barakatuh. Abalabi ba MS mwina mbalamusizza gye muli mukola ky'amaanyi nnyo okubanga mubeera ku MS okugula ka data koka beeyi embeera ekalubyemuko era oba otunuulira Kampala nga bwali embeera si nnungi ate jjukira n'abantu abali ebweru mu nsi z'Abawarabu naye tenabakutereera so kitegeeza akantu akajja nako kajja kitono. Yes, mwebale kubeerako abafunye ebizibu mwekwase Katonda ate n'aba Arsenal balamusizza nnyo. Bose babangula ekikopo bakikutteko ne bambi mbadde nze nkibaagaliza webale kubeera wa mutima mulungi ndi wa Chelsea nabivaako dda aba Arsenal tetumanyi kubanga kakati okuva ekiro abantu babadde mu kujaganya ndowooza Man U ne Madrid ndowooza abantu bajja kujaganya paka ku weekend. Niye bajaganye bulungi olwa abatumedde nakula byawo anti kakati byeje abantu olusi tobagamba nti wadde ofunye essanyu ate tegeera nti n'enkya weetaaga obeere mulamu kubanga essanyu lisobola okukutwala amasanyu gakola ki gakutwala kakati abo abafunye obubenje naye katubasabire musuuke mangu. Kale wona wasizira okubeera nga otulaba Aji nangi ebiriwo bingi Nyago nadanyumya naye nangamba nti ensonga zolaba zibali kukwanitamu ekisooka zandibadde mu mateeka ne teziri mu mateeka busaaki zonna ezo zikolebwa awatali search warrant. Ekyokubiri anti waliwo etteeka mu Uganda erigaana omuntu ogula emmotoka 3.5 kuzimba ennyumba Ekigulu Ebuyende Ebukedia Entinda Nakasero Ekigo ekiri wokati kituufu kulwanyisa nguzi oba omuntu kyabuuza. Omanyi ebintu bingi nnyo nga bwe twagamba tuli mu kiseera kya transition tugiri mukati wakati tuli yatandise dda transition kyeva olaba luli abantu batandise okulaga nti sayini ezeetaaga obukulembeze batandise okuzijjayo era oba otunuulidde ekintu ekibadde ekisinga okubeera nga kirumya buli munnayuganda omutwe y'enguzi naye ekizibu kye tulina nti enguzi kisinziira ani agikoze eki agiridde gwe woogirya oba n'ogiwanze batusiba naye waliwo abagirya abagirya ne batakwatibwako. Yes, kakati woba otunuulidde ebintu bingi bizze bikola ki bitambula abantu bangi bazze nga balya ssente zaki za gavumenti. Okimanyi ng'oluguudo lw'e Katosi omuntu omu yalukwata n'alulya ssente n'aziteeka wali nga yali minisita mu biseera ebyo ate baasibamu mulala ate Byandaala gwe baasiba. Byandaala kitegeeza si yalya ssente ezo bw'omulabako ssente wali omulabako ssente ayazira tebamukwatako naye obuzibu obubeerawo nti ate abantu abo Katonda ate amala n'ababonereza bamaliriza nga tebali bulungi bafuna ebirwadde ebinene ennyo ebikambwe okubeerawo olunaku yeetaga miliyoni 7 ne bibakamula n'abeeraawo ssente azibbye tezimugasa tasobola zirya tasobola kukola ki n'abeeraawo bw'atyo. Naye nga kino ekiriwo saawa zino nze nga kulwanya kubanga nabadde nga ndi omu ku basinze okusanyuka ennyo nti Uganda kati egenda kukola ki kutereera efunye omununuzi
ngera nange ntandise okulinyisa appetite eyagala ki MK CGF watuse ko yo level andi nawe ngati omuntu yenajja ng'agenda kutereza kukolera ggwanga nabadde nga mpulira ddala ng'awo wenjagala kubanga fe abantu abamu kye twagala twetaaga at least wabairewoko balance entontono mu bulamu n'omuntu asembayo wansi afune ebyo ebintu bye yeetaagisa mu bulamu service tuzifune zonna buli omu ategere nti omwana we asobola okusoma wadde tasomedde mu masomero ga bbeeyi naye ng'asobola okukola ki okusoma walwala asobola okugenda mu ddwaliro n'afuna ki obujjanjabi enguudo weziri okitegeera kakati omuntu abatabanja nnyo bingi kyevolaba nabadde ntandise okusensebuka ng'ogamba nti omusajja ng'agamba omusajja kazze n'agamba operation maliza officiad nti ekyo kiwedde kubanga ekigambo kye yakozesezza yakyewoze mu bigambo bya omugenzi marehemu Magufuli Pombe kubanga ye yakozesa eyo operation maliza officiad kulwanyisa nguzi era nenga gye yewoze ekigambo omusajja yakola omulimu marehemu Magufuli yakola omulimu yes era nendowooza nti nono ajja kukola ki ajja kukola naye neje bugenze buzibira nga buno obukya buziba ebintu bigenda bikola ki bikyuka mpola mpola kubanga yayise ekiwandiko n'agamba nti abadde sipiika ne depute we okusinziira bye twakafunako ebitontono tebeetaaga kudda mu ki mu ofiisi era tebageza na kufuna appetite yakola ki yakwesimbawo teekako ne bakomishona teekako na aba ministry yaki ya finance abatuula ku kakiiko ako aka parliament aka commission teekako prime minister kakati n'abayambi n'abantu balala bangi nnyo era embuutu ne tugamba nti baasi saawa yonna tukola ki tukuba embuutu bagenda kutikka abakenuzi n'ababikka bangali babayiweruzira eggwanga lisobole okukola ki okweyagala naye gye buzibidde ne gye bukeeredde nga tulaba geno MK okuyita ku kibanja kye ekya Twitter ng'atugamba nti okusinziira consultation ezaakoleddwa ate Tayebwa tubadde tulaba nti asaana okubeera deputy speaker era oyo tugenda kumukola ki kumukomyawo nze ensi zentambuddemu zonna ogwo gwe musango gwe bamanyi nti gukoleddwa mu gurupu ekobaane kati toyinza kugamba nti ono omuggyeko ono omuleseeko toyinza kugamba nti Anita Among abadde abba sente za parliament yekiya person wa commission ya parliament ate waba taliiwo deputy we abeerawo kitegeeza nti ebintu byonna ebigenda mu maaso babikolera ki wamu era ne mu ngabana bagabanira ki wamu kyokka ekibeeramu ekyenjawulo buli omu afuna okusinziira ku lanka gyakola ki gyalina kati nga zino sente ezasembayo ze bagabanya biliyoni 5 ezafundikira ki financial year Anita Among yafuna 18 billion Tayebwa n'afuna ki 10 bano ba commissioner ne bafuna 2 so sente financial year legena kugwa ko nga bachayina bona akasente ku budget yayo nge chayina ko billion 5 anti ebyo n'obukodyo babukozesa ne ba minister wana abamu abagamba mbu tebabba sente zaki za mwe wa musolo sente we baza allocating ministry yawe bagenda ne bazikolamu ebintu ebirala oba agenda kusuubulamu oba agenda kuzimbamu oba ateeka eri ku bondi ebya security bondi ebyo ne zibeereeyo ne zimukolera kakati time weetuuka nga financial egenda gya nti sente tetwazikozesa nga bazikomyawo takoze emirimu gwe bayinza okwalocatinga sente obanga mu butuufu ministry mugaye twagala kukola kino balocatinze sente bazireese ate ne mukomenkeza ne mugamba sente tusobodde kuzikozesa
kikola sense kakati naka kakodyo wekali era nabo buli bwaki bwanguzi badinayinga abana Uganda service olwokuba bo baagala okukozesa sente bazifuneko amagoba bawoze nti newonoonyeza sente zizo weziri twazizaayo mutima mubi so kati wagezi omaliriza nga General Muke nagenza okumaliriza nga General Muke muvuddeko nga ndabanga eyatukubye ekiwaani kubanga toyinza kuddira muntu buli sikando yani tegyalimu ne Tayebwa gyalimu kubanga kati ne Tayebwa bw'otandika okunoonya amaka gakolaki gasulamu ayina ekyanja eyo yagisuula eyo n'agireka eyo n'abeera neyerubowa eyo yagisuula eyo n'agikolaki n'agirekayo kati ayina ey'ekigo kati gyasula ate ntinda mpulira yasulanga ntindedda anti kakati naye okitegeera kakati neyo mu kyalo n'ebintu byalina kakati wano wagenda okulaba wano ku katale k'owino bagenda okunoonyereza ani eyamenya obutale bw'abantu obuyumba bw'abantu wano k'owino okunoonya nanyini kyapa nga yani naye akitalifayinga luli naga ntaberangako na ttaka awo ayi kati yali wani ng'ekyapa kiraga nti gije kati ettaka teribeera bigambo biba biwandiiko seera togambanga nti eryo ettaka lyaye nga tolina biwandiiko tegeze biwandiiko byali manyage ebiwandiiko byali mu manyage ng'ekyapa kyawo ekikolebwa ku Amongi kakati kulwanyisa nguzi oba ekikolebwa ku Amongi saawa zino tuyinza okufundikira gye tunaakomenkereza nga kibadde kikwekweto kyakulwanyisa Amongi kukiryalinga gurupu emu eve muki mu madaraka bateekemu gurupu endala kubanga kati oba otunuulidde ebigenda mu maaso bano abantu abalala bonna tewali gakinga taliko restriction ani omulala aliko restriction tewali okujjako nga tetunaba kitegeera kakati kitegeeza ki ng'omuntu ogambye nti oyagala kulwanyisa nguzi nakulaba kuzuula abantu abo bintu bye bakola ki bye balina oyinza otya okubaleka kakati nga deputy speaker atambula taliko restriction ne byayagala okutegula yabikola ki yabitegula dda n'abijjamu mugulabako evidence bano balina emala nti ono muli wanguzi aliwa Anita Amongi anti kakati bayinza okukomenkereza nga tebalina nga tebalina ogula emmotoka eyo eya 3.5 million okuzimba amayumba ngaago mu mateeka ga Uganda kiŋŋaana okuzimba ennyumba ne sente zange n'ogula emmotoka anti kakati kye bandikoze amateeka tegagaana muntu kufuna bya bugagga bwe naye process entuufu gye balina okuyitamu balina kuyita mu process ya IGG gye ndabangayo balabikanga batagikoze eki abatagiyiseemu kakati ogamba nti ate ogenze okukola search ate nga tofunye kooti ki search warrant kitegeeza byojjayo biyinza obutabeera ki bizibiti oba directive ya president bakola directive bya kooti bikola bagamba musaakinga nga president yayogedde anti kakati musaakinga naye kakati bayinza okubanga tebazze mu mateeka so inoba ne search warrant yes kakasa nti nzize kusaakinga kooti ya stampinzeeko ne basayininga ebintu ne bisandinga kakati ogenda kukomenkereza nga baalaka bakubye mu bintu byonna ebiki era alaka yagambye bikolebwa biri irigo nga baalaka babikubyemu ebituli nga mu nkomero bagamba nti omusango tegukola ki naye nga gwonna gwayonooneka sente bazitwala buli kimu ebyo byonna byakola ki byabuliraawo ade polisi tekirizibwa kubuza kizibiti tekirizibwa kati gwe bagambye amateeka gabwe bafuna sente ezitali mu mateeka bazikwatidde balina zibalira anti kakati gwe bakubuulidde sente mmeka ate bazoogedde anti kakati lwaki tebazoogera ekizibiti kitegeeza kigenda kubeera ki bwe kibeera kugenda kubeera publish kikati sente zabadde mmeka gwe zomanyi simanyi muwendo kakati eyo nayo information yinza ogamba nti information tetekeddwa kumanyibwa public kubanga waliwo gindi act number access to information yes kakati ekyo toyinza gamba nti bannayuganda tebakkirizibwa kutegeera tekisoboka ate tegunaba kubeera musango
kubanga saawa zino tuli awo naye Anita tebanaakumuggulako musango waliwo gwe baamuguddeko musango kakati ebyo byonna bagamba nti search zino bazikoze due to corruption and money laundering kubanga kukusa sente anti kakati waliwo ebitongole kakati abagindi aba Financial Intelligence Authority be balina okukakasa nti sente babaddewo money laundering. Yes. Nenda ba CID ne UPDF bakirimu. Anti be bakirimu naye ate era alina okukola ekiwandiika ekisembayo ekigenda mu kooti Financial Intelligence Authority. Kati basobola okubanga bakoze search zino zonna nga twazirabye nga tebalina kawandiiko ka kooti konna tebalina ka search warrant konna kisoboka mu Uganda buli kimu kisoboka naye kuba bamenyi mateeka awo anti kyengambe mu Uganda buli kimu kisoboka oyinza okugenda mu kooti n'omaliriza nga ani tetumuvunaanye nga tolina evidence kubanga kakati ne bwoba otunuulidde sente zonna ze bagamba ezibula tezigendangako direct kuva mu parliament ku account ye direct ze bagamba ezibula mu parliament ziyita mu bantu naye nga n'abantu abo tewaliwo gwe baakutte kati kitegeeza ono tomulina conclusive evidence tenaba kubeerawo kakati ne tubeera n'ekizibu ekirala jjajja ye ekyo kyasobola okikola kubanga jjajja aze ebyo ebintu abikola jjajja nze nakugamba luli nti jjajja ekyenguzi tekimukola tekimulya kubanga eggwanga alifugidde ku nguzi luli yabaga nti kasita muzibba ne mutazitwala bweru wa ggwanga investment wano si byagenda bweru muzimbeyo zi 5-star hotel muzimbe Uganda tekimulya kakati saawa zino ekyalinga ekitusumbuwamu yali generation conflict. Jjajja ali mu myaka giri egyokuba nti ye ekyenguzi akitegeera kyekitambuza ensi kakati ate MK ali mu generation yene endala egamba ntolina kulya sente za musolo tolina kulya sente za wa musolo kakati waliwo olutalo conflict weri awo kakati ng'otunuulidde lwaki nkulaga nti ebintu bino byonna ebituli bigenda kutandika okujjamu naye nga byonna bikomenkereza nga kijja kukomenkereza nga kibadde kyakutuwuddisa buki buwuddisa na kusitula Amonge kumujjawa mu kifo mwali ne ku political scene kumujjako andi political scene kye kikulu kumujjawo kubanga abadde agezaako okunyiganyiga amapeesa azimba empaya kubanga naye yennyini Anita Amonge lwaki jjajja yafunvubira n'akuba Kadaaga n'amumalawo ng'amaze ye yafuna kemiko n'agikuba Kadaaga naga Kadaaga ayagala kukujjako n'agenda kutta omwana wo ate nani Kadaaga naawe akutte n'abantu abalala ayagala kutwala bukulembeze Kadaaga ngakozesa ddogo ngakozesa anti kakati awo eyo ye kemiko gye baakuba Kadaaga kyevola bajjajja yafumbira naga Kadaaga ogenda osaga yagenda kakati noono waliwo yamukubye kemiko eyo ayagala kutwala bukulembeze bamukubika kemiko ako nti ayagala kutwala bukulembeze gundi kwe kuwandika ku XCA ono balamu nti ambition z'okubeera president tuzimazeewo kati kakati ekigendererwa si kuyamba muna Uganda kulwanyisa corruption so bali kati balwana kati ntebe esigalewo nga omuntu omu yasobola ogituula kubanga kakati transition eno wobeera n'abantu abalinga Anita Amonge abalina ambition ezo balina sente balina skill ez'okumubulizinga ate nga ne sente bazigaba sebe beera threat ayinza okutewanya akutawanyiza no kintu n'otokituulamu kakati saawa zino bayagadde kumugema era bamugemye baagala basigazeewo Katonda yekka nga yasobola okukibalemesa naye nga kubona abantu Katonda be yatonda nga tewali asobola kukibalemesa naye mukulu CDF abanga ekigendera si kyakulwanyisa nguzi aba tukoze bubi transition tetuganye ekintu oyinza okikwata naye ate era ojja kusumbuyibwa nanti mulyagonja nga kyali ayigigi yagamba nti okusomazebwa kwa yafunanga buli yagobanga abali b'enguzi ebigere bigukira mu State House kale mulimu abantu bajjajja ab'amaanyi n'akomawo basobola okuyoola n'atesonyiwa ekyo kyo weekiri kyekiri kye twatandise nakyo
ani alidde enguzi ne gwe bagibawadde kakati ani ono Kazimbe yali mu office ya prime minister omujjukira paka kati takyali ku mere bano aba public service amafa abali batunda emirimu amafa ani omulala oyo bali basatu be batwala abali mu public service amafa tomujjukira ani omulala ono is it obere baba kwata ne babateeka eruziro olw'okubulankanya ssente naye ng'ate tiimu yali nnene kakati abo bonna paka olwaleero abo bo bakwata ne babatwala mu kooti misango ne gibasinga abamu ne bagezaako okuba nti ebintu byabwe naye nibye baabowa tetulabangako nti kino bakitunze kitegeeza enguzi eno nzibu okulwanyisa mu gavumenti ya President Museveni amateeka agaliwo mazibu nnyo n'omuntu yennyini akiyimiriddemu agamba nti alwanyisa si kyabeerako ekituufu naye nga singa kibadde nga kyekyo ekituufu kyabeerako enguzi nnyangu nnyo kubanga twandibadde nga bakola amendment nga buli kintu ekikwatibwa omuntu oyo kye yakola mu ssente ezo bakikwata ne bakibowa ne bakitunda anti kitegeeza olina obba ne evidence anti kakati evidence naye kakati saawa zino olaba nti enoonyereza gye banoonyerezaamu esobola okutta obujulizi bwo busobola okufa naye bayinza okuba nga banoonyereza dda ne bakola batya nga balina evidence yaabwe jasi buno nga bongerezako anti fayiro yandibadde nga weeri nga bino byonna babikola kusinziira ku order bamuvunaana obukenuzi nga basooka na mu kooti okukola search eno naye kakati ebyo byonna tewali kikoze kikoleddwa nkugambye abantu kisinzira ani eyalidde enguzi oyo omusajja oweeyo eshema Katashumba yali mu URA yali commissioner customs yali naye bagenda okumunoonyerezaako nga yali assistant commissioner yagenda okumunoonyerezaako nga ye doketi ye nga y'omuntu alidde ebiliyoni 195 ng'omuntu omu yes kye baakola baasirika busirisi mwana wa ku kyalo ne bamugamba wummula resigninga n'agenda mu kalulu eshema n'akawedde akateekamu biliyoni 3 n'agenda n'awangula yali minisita w'ebyobulamu mwerabidde erinnya lye lwaki ndyerabira simanyi lwaki gwe yawangula n'ajja mu Parliament kakati ate mu Parliament ali omu kwaba abantu atula komiti ya finance ali omu kwaba abantu abali implicated ababadde balya ssente n'amonge naye tewali amunyega wadde anti wali bujulizi ziri ensi kyezitusingako nti zigenda okukuyoola nga obujulizi bwonna zibuyina nga zikutwala direct mu kooti anti kakati ono singa yambonge ku lunaku olwasookera ddala bamuvugira mpaka mu kooti naye kakati gwe walabyeko omanye ekiddako akyali under house arrest anti kakati under house arrest kati nga kuffe abaagala justice kituyamba ki abaagala eggwanga litambulire ku musingi nga teririmu corruption ekyo kituyamba ki at least files zandibadde nga nazo zitambulira ddala appearance yandibadde nga esobola okukola ki esooka nga bamusomedde emisango egikola ki naye kakati tewali kikola ki kikolebwa wetuli awo just bwe tuti kakati abantu bangi bazze babba ssente wano naye tewali kikoze eki kikoleddwa era wolaba kati bwolaba na bino bye batandise okuzannya akazannyo bwe bati kakati Tayebwa gogamba nti akomewo olaba ettaka lino ery'enaggulu eririmu ono Lubego wa Fenero ne Tayebwa be bannannyiniryo kalate nga bali bavunana na Muganza anti kakati baali bamukuba kumugjawo liri erya Nakawa Naggululande nga bamukuba kumugjawo kumuseseetula oyo akole ki aveewo kakati omuntu buli gwolaba nguzi yeekuusa ku speaker ne deputy we waali kakati gwe n'otugamba nti deputy akomewo oba otukakasiza nti olina wiiro y'okulwanyisa enguzi so ndowooza MK obadde otukyamudde naye ate emitima ogenda kutumenya emitima ekyokukomyawo bukomya Tayebwa kati speaker bamulondera ku X
Pierre yeyogedde nale mutenda nale muyine ekigambo ekisembayo Museveni yagamba nebozi n'amazina ge nale muteyagadde tekisoboka. Anti kakati mbuuzaako kimu. Pierre ne NRM njawulo eriwa? Kiki kibiina ky'ebyabufuzi NRM Pierre kibiina kya bannakyewa? Anti kibiina kya kyewa kikolera wansi waki oba kikolera muliwa? Kyogamba kisobola okusalirawo kati wa Pierre asobola okusalawo ne speaker. Lwaki Kabanda Secretary General wa Pierre yayita ababaka ba Parliament abe NRM bonna n'abakungu ab'oku kitebe kye NRM Secretariat ne bagenda ewa mukono. Kabanda yabawo invitation zebali manyi bagendera mubaka munnabo. Kabanda is a must appear invitation bwe yali ngereke ga must appear. Bubanu tosobodde n'okunnyonnyola ko lwaki tosobodde. Kakati era mu bantu buli omu gwe yawuliza ani yatwala amawulire nti kisaliddwawo gogenda okubeera speaker o addako. Tadongo yali taliwo. Tadongo yaliwo ate bino abirimu. Anti ogambye nti structure ye NRM Tadongo Secretary General NRM Tango do yiyo wachi naye yaliyo nga muwagizi. Naye yagamba tebana bafuna candidate azisuka. Ani agambye yagamba ekyo kiwedde yayogera na muludama gomanyolo dama. Ate ndumanyi. Muzungu atenga yagamba. Oluzungu yakubuzaabuza. Yali ayogera mudama jame. Yagamba jame kintu kiwedde. Nera naye bwe yayogera muludama nti tukimaze. Kakati kikyogamba. Pierre yasensedde NRM. Pierre myaka gino 5 egenda kumira NRM. Anawalira okubeera nti amiribwa Pierre ajja kuva mu NRM oba ajja genda mu komera. Ate nga kye kimutula mu komera. Kakati gopinga otya komandi. Bakuyita kupinga kipingamizi. Bali omunsi ndowooza kati bwe bali tebateredde. Kakati bali omunsi go n'omanyi oba anaddira ku lukalala. Kasamba ka Parliament watakomaunga ne ate nze mbabbo bonyimo bwa minister bampulira na bulungi oba njeeko emigugujo. Anti kakati gwe atali mubbi naye bali ababbi baagala dokiti ko yakubbiramu. Bwa bagala we bafunira. Dokiti mwe banakola ki? Banafunira. Mwe banabbira. Nze ndaba abazungu. Akatu kati ne kagwa omuzungu n'awandika n'alekula. Na resigninga. Nti okusinzira ku mbeera eriwo. Nze ndekude sikyali kati ani gwe wali olabyeko wano nga abantu babeera mu sikande zenkana bweziti. Nye nasigala nga afiirawo. Asigala nti nze wendi. Ne mumukuba amayinja buli waayita n'agamba nze wendi. Ekikulu kiri kimu. Appointing gindi officer wabanga tangobye temwina kye mu ŋŋambo. Yenna muganza. Bamusensalinga ne bakola biki? N'agaanirako. So kakati woba otunuulidde eggwanga li mu buzibu saawa zino era simanyi kye tugenda kukola kubanga nze nabadde mmanyi nti omukulu ono MK transition egenda kumwanguyira kubanga abantu yabadde amaze okutukola ki emitima okugisensera nga zze n'eŋŋombe y'okulwanyisa enguzi naye enguzi ekoze eki eganye ekizibu ekiri mu nguzi abantu tebanakukitegeera kakati ewiiki emu obadde ogamba kalangwa nti enguzi mbi eddwaliro ly'ekayunga lyandibadde nga liteekebwamu buli ebintu ebikola abantu bajjanjabwe ng'ayinza okuwuliriza kalangwa kyogamba yafidde omugenzi katonda amuwumuzemire nze mbadde manya yafidde mu ddwaliro bali awo ba mukono yadde ava Bujjinja ngaddawa ndowooza ngadda Kayunga bayitirawo abavejinja tomanyi Uganda baana mwe muli bubi nnyo esimba ng'ogenda wa kubuliji wano wenyini olabawo osokukwata lino yabadde avaawa yabadde ava Jjinja oba yabadde agenda yabadde avaayo kyengamba kakati kyogamba nti yafidde mu ddwaliro ly'ekayunga nze badde sikimanyi kakati kankubuulire obuzibu obuliwo nti yeeyo gye tuyita enguzi eno baleese Kampala ng'aweddemu mbeera nga eganye yafidde nakasero oba
eri tosobola kati nakayunga nga tabasobola ku announcing anti omunene w'ekitundu yakoze eki yafudde mu ddwaliro ly'e Kayunga naye ku bimu byengezaako kulaga enguzi obubi obugiriko ekisookera ddala accident yavudde ku nguudo nfunda ate nga mbi bwa boda yageze n'atagalira mu anti bwe bityo kati owa boda oluguudo teruliiko mataala ekyo kimu oluguudo lufunda lulina ebinnya omuntu talinaawo wayinza kuddukira nti olaba emmotoka kanzira eno okitegeera kakati buli omu abeera awo nga awoza kantaasa ono buli lwogezaako nti kantaasa ono gw'olugenderamu era bwe kyatuuseewo driver yabadde agezaako tasa wa boda dabate watta mukama we kati mukama we engeri gy'abadde nga batuula nga bonna tasibye mu sipi takoze eki yeka yafudde mu nze nagambye abagagga ba wano balina kwegamba tulina ekizibu n'abagagga ba wano oluusi bo balowooza nti buli kimu bali entitled okukola nga bwe baagala atuula mu motoka ne bamugamba siba omusipi ate gwaki kakati ku bibiri obulamu bwo bw'oliko bw'ozannyirako kakati bye byatuuseewo kalangwa naye yatugenzeeko bwa yagenze naye nga singa at least kale Katonda okufa kuli okusalawo kwa Katonda bwe kubeera naye at least omuntu singa eddwaliro ly'e Kayunga lyabadde nga lirina ebikola at least yandibadde nga bamukwatirira obanga waliwo ambulance nga ziri well equipped zirimu buli kimu gadget omuntu bamuleeta mu ddwaliro mu ambulance nga buli kimu mwekiri naye ambulance zaawano eza Uganda za babaka agula kiikamunye n'akitemaatema n'ateekamu akaliri n'agamba ya ambulance kakati ku standard ya Uganda mbwe ya ambulance n'owulira abasiru bonna jendi yatugulira ambulance babyogera naye ng'era tesa ambulance nawulira nembala y'omusi kyali kimutuuseko mu constituency ye bonna bajja alina gwe yalwanyisa ng'azimba private hospital kati mu kutuuka eddwaliro liwedde naye n'alwanyisa buli kimu kati mbu balina gye baali bagenda okudonatinga amabaati constituency zeeyo zimanyi za byalo enguudo ezimu nfunda kati emmotoka konvoyi ne bagipakinga ngawo naye nga balina okwambuka akasozi mu kwambuka akasozi awo n'alemererwa amasavu nga gamuyitiridde n'agwa bamutuusa mu ddwaliro eririwo erisooka lyono naye teriri mu bikozesebwa emulwanyisa ate erya gavumenti lyo teriri mu kirimu kyonna wadde akajiiko ak'okumukoona ku mannyo ate tebamulinyisa kyopa naye yali tagenze kaakati bano abantu bonna abali mu gavumenti eno atulaba era ffe ekyabadde kinsanyusizza ku kulwanyisa enguzi nga mmanyi nti sente ezo zigendagenda mu mirimu zikole zigende mu malwaliro zigende mu masomero zigende ku nguudo kyekyabadde kinsanyusizza okitegeera kubanga gwayinga alwanira transition oyagala okukwata obuyinza ffe ebyo bye tusinga okwetaaga saawa zino kubanga tetulina maanyi gagenda nti tulwane naawe mu transition wabula kye twetaaga service delivery mu transition ya ekintu akiyina kimuli mu ngalo Katonda yekka anti Katonda yekka yagenda okumulemesa naye ate yandikikutte nga tetumusabidde saala mbi anaye mulabanga patriotic ebigambo babyogera labanga patriotic wano n'okusomesa basomesa bameka wano abantu be basomeseza patriotism naye nga tebalina yokola nga buli kimu asobola n'okuyola sekretary general nga abuzabuzizze anti okuyola kirala kati ez'emisinde batubuulidde mmeka ezavuddemu kati ba beneficial ezakabaka wano tudduka leero mu nnaku 2 ne batubuulira ezavuddemu ez'MTN we tudduka leero mu nnaku 3 ne batubuulira ezikoze eki ezivuddemu ne batubuulira after oba week 2 oba mwezi nti ba beneficiary be bano ne nabano naye kakati wano tetunaona kutegeera sente zavaamu mmeka baani be bagenda okukola ki kubanga gwe ekintu wokireka open board running for hope tuyambeko abo abaweddemu essuubi buli omu aweddemu essuubi tetulina ssuubi kubanga tetumanyi Uganda gyedda tetumanyi kiddako tetumanyi kiriwo
kakati ugamba oti anti running for hope ani go target tulina okubeera focus into one so ebyo ebigambo byonna babikozesa kuba nti bakubuzabuza gwe reason obeere olowoozembu ekintu kirimu omulamwa ekituufu naye ng'ekituufu si nga tewali problem gye tulina Uganda bebawa ebifo baba biyoera ebifo ku region n'abeera mu kifo n'alowooza nti alinamu obuyinza wabula nga shadow yeri awo mu kiki ku luguudo batusumbuwa n'alowooza alina obuyinza naye ng'ekizibu kyonna kyonna talinaawo wadde obuyinza n'akajiiko naye ng'ali mu region yeerimba mbu ye ali mu kintu era alina obuyinza buyinza buli wamu wokka kakati gwe tewategedde nti Uganda eriko bannannyiniyo kakati Amonge teyategedde nti Uganda eriko bannannyiniyo ayinza okuba akyabulamu kakati muganda wange obosi naye waataakitegeere kakati ekizibu ekirala kye twafunye sovereignty bill bagisayinize lyafuuse etteeka era lali eyo alowooza nti President Museveni si yalina nnyini iteeka eryo leero kyekakasiza mu lwatu nti ebigambo era oli agamba nti jjajja waakugamba nti tugende e Kampala gwe muteegere mukono abamutuufu kubanga wano yeesansa bagana atulaga nti etteeka takola ki naye yalisayinize mu kasirise ku Mande nga eno tukyajjayo Rolls Royce tebagijjayo ku Mande neeno yali asayininga tteeka eyo lwaki bano bagikozesezza nnyo okusasamaza public ono talina tasobola kugula Rolls Royce asobola okugigula ate bano bennyini basobola n'okugigula emirundi nga 10 naye olw'okuba nti keka emandu somayi wobeera mu society enjavu ng'ate ejjudde fitina olabayo ekintu ekibasasamaza n'okizimba biri eby'eddambo nga bwolaba NTV bwe yazimbye eggulire lya Anita Amonge naye mu bantu bonna bakoze fitina naye NTV yakoze fitina kwa Anita Amonge anti NTV ensonga kyekoleeki fitina yali yagigoba anti naye yakoze fitina nene nnyo kwa Anita Amonge NTV sijja kulimba naawe okiraba tewali muntu yakoze fitina nga NTV tokolanga nsobi okitegedde kati tonyiizanga NTV eyo NTV ejja kukuba paka NTV yokka mukutu gw'amawulire gonna waliwo ababivaako naye bano tebava ku nsonga olaba bagenze neyo ku kyalo ne bajjayo obusajja obunyiivu Amonge bwe yatabula ne babutuuza mu kamera bagenze bukedeya ne butuula ne bamuwa eddakiika 15 nga busoota Amonge nene balimba yatize kyekwe kugamba nti tolabanga muntu wa fitina nga NTV era tobakolangako bavuze ne bagenda ebukedde bakwatwa busajja obunyiivu obuga batatulekanyisa obugombe wano ne babutuuza mu kamera ne boogera baleese obwo obusajja obuwoze eyo famire ya Anita yali njavu atuyitako atya obwo bulogo bw'okukyalo obwo bwaloga n'alemererwa ye n'agenda ewa n'agenda eheki n'aleeta eddogo eryasinga ku buli kulyabo naye nkubuulire nabadde ngamba naye ate Anita naye yaleese eddogo okimanyi yalirinyira n'alinnya mu Semazi mu Gindi eyo bagiyita kimu Atlantic n'alireeta n'agenda Haiti Haiti ne wabeera baganga bangi Haiti no president wabwe gwe bakuba mu bbanga mu Gindi mu presidential Gindi ekiro Haiti gye yajja eddogo Anita Amonge gye yajja eddogo ate kati ekyo wakijjeewa ni yakigga abaana abaafuuziza baalisanzeemu naye kati eryo lyali liraga nti lya Haiti ne bloka yamutwalayo yayogedde mbu bloka ono omutegedde ono omwami ono simanyi SK ye bloka eyamutwalira abaloga abo abe Haiti era mbu basanzeeyo ebifaananyi byonna baaloga nga babituuze ku maggwa bwe bati
Museveni Kadaga wani bonna nga bonna bali okwo abatunzi okwo kati kitegeeza mukazi ono abalina plan ekwata ekintu ate kakati epesa bagambye lyanguzi kitegeeza bino story TV gye yakola mbu simanya beerangira obulogo Kadaga n'anita mu State House byali bituufu bonna buli omu yaleeta eddogo libadde liwulumugumira mu bbanga owa munne ngali wuluguma buli kiro bwoba olina emitwalo gy'ebiri nga gy'amazima emitwalo gy'ebiri n'obuzibu simanyi kiki kyova olaba ffe wano tukola organization bu NGO wane ewaffe NTV no yakola story ng'egamba nti beerangidde obulogo mu State House kyali kituufu bakozesa ddala amalogo mu bintu by'obufuzi kitalo mabeere mama Fina mukwano gwo singa abadde mukwano gwo yandikubuulidde bannabyabufuzi bameka abagendewo okukima eddogo okukima eddogo nga baloga bannaabwe dogo mu byobufuzi dogo lyafuuka dogo era ogenda n'osanga n'ogaba bannaye kikino kye tuliko Kadaga ne munne eddogo buli omu yali kuba ne likola ki batuka n'okulinnya ennyonyi balinnya ennyonyi ne balikima n'abazungu bano balogo eri Haiti waliwo baddugavu naye balaka bafere si bafere balina ebintu bye baasika mu Atlantic omwo bye babeera nabo bano bye bagenda okukimayo yalinnya ennyonyi n'alijjayo Haiti n'alireeta kakati oba Kadaga yalifuludde ne bamugwamu awo simanyi naye noono ne gwe baliko ye mukongozi yennyini kabona jjajja naye kabona mu ddogo bangamba jjajja ye bw'obanga oyagala omutiisa mugambe nti olinayo omulogo akola anti Anita Lumonge yamugamba mbwalina eddogo ly'etteeso lyonna tewali kigenda kubeerawo n'amwagala nnyo nga babeera bwe bati eddogo lyonna yalirina eri eyo so kakati oyinza okwewuunya n'okwera n'ogaba bannaye ki kye tuliko naye ng'abo be bakulembeze ba Afirika wano naye nga nze kyembadde nsaba General MK waba ayagala tumwanirize n'emikono n'emizira akwate ababbi bonna abali mu gavumenti abakube kabangali abayiweruzira tewali gavumenti wegenda kugwira tatwaliremu n'ababe anti kye tugamba awatulage nti ali ku serious sigamba nti ali mu kusosola kasayoola bonna ababbi n'abakuba kabangali n'abasuula eruzira awo tujja kukkiriza nti alwanyisa nguzi naye bino simanyi ono mukutte ate ono omulese ate ono omutadde sebo ne woonowamba ekintu ne woonokwata ekintu tetujja kubeera basanyufu sijja kulimba ate kati obusanyufu bwamwe bumukwatako era nga mutali basanyufu nga muzeeyi wa kiina anti kakati muzeeyi we atugamba ayita mu demokrasi era ayita mu demokrasi ate si waakalulu anti kyekyo so kakati awo abantu wandibadde nga obaddiza essanyu oyoola abantu abo obakube ku kabangali tusanyukemuko ebintu ebino bibaddewo Magufuli yayoolayoola abantu abo Magufuli ye emyaka gyeta yasooka ne Prince wa Saudi Arabia MBS kitegeeza obujugu bwa Saudi Arabia bwaliyo bwaliyo abakungu tomanyi mwalimu abo abakungu abatoogerwako nga balina eri group eri generation eri yaba Fahadi generation eyo yababbi nga bwolaba kakati generation ya jjajja group zezo zabba ne zibba okiteka kakati nabali baaliyo kati ono MBS ali ku generation yani ya Muhoozi kyevolaba ngamba nti Muhoozi yandikoze ebya MBS government esobola kugwa obayoola bonna ate olowooza percentage ki tewera na 1% abazirya tebawera babayoole kubanga marovu ekiriwo nti kati bali kati generation ya jjajja abagamba balwana bonna batubba ne bagaggawala kakati bano abaana baabwe sente bazirina tebeetaaga nnyo sente za kubba kati bano abaze okutubbira eziriwo babayoole bonna ekyo kiggwe eggwanga litereere gitugendako mawano leero esebo wonna wabadde osinzira okubeera nga otwawonako olwaleero
ne Aji Taminwa Mulwani Muhammad ye Deputy President wa Common Man's Party. Ne Common Man's Party tene activity yonna. Activity nga ki? Oyagala tugende tulayire, oyagala tukole ki? Tena ka press conference konna kati nga kuzina ensonga mwogera mpozi kati oli mwana oyogere mukogera. Kakati omanyi obuzibu obuliwo traditional kati egende ediba. Naye naawe oli mu transition eya digital. Naye era okyabuuza press conferences simanyi biki. Ensi ekyuse. Okimanyi ng'ensi speed gyeriko eyevuddeyo. Press conference agenda ku exit. Kakati olabye ani ono Trump. Trump yali akozeko press conference esusa dakika 5 abamu dakika 3 nga kiwedde ng'agenda. Kakati goba okyalinda simanyi bayite mu White House simanyi batimbe press conference ensi evudde waawo. Tugenda koma wano leero tujja kutandikirawo naku olala akuume